tetwagala kutunnyonnyola, tetwagala kirala kyonna, tetwagala kitwagala kabaka, twagala kabaka, tetwagala kutunnyonnyola. Eyo nno ye ngombo egenda mu maaso ku intaneti buli wamu, ate nga abantu b'e Bulaaya bo basazeewo ekintu basobole okubeera nga ate bakiteeka ku level endala. So ebyo n'ebisingako awo byenkuleetedde essaawa eno. Bapisa Fahad Pro UG, nate mbanirizaako buli omu gy'asinza okubeera nga ate agoberera. Kyogenda okubeera nga okola kiri kimu, beera nga olikinga vidiyo eno, sharingirako n'abalala nabo basobole okubeera nga ate batwegattaku, ate nawe okubeera nga subscribe, ate ka notification beera ku making sure nti okakoonako kuba kajja kubeera nga kakwalatinga olwe n'aba ntaddeyo ekipya nti akati Fahad waliwo ekipya kyataddeyo, so ka notification kajja kuba kajja waggulu awo ku simu yo. Ate tekigala kusigala ng'omusaakingako oluusi bu notifications sometimes bumanyi oddireyingamu. So genda ku YouTube channel yo oba ku YouTube awandiikemu Fahad Pro UG PRO then UG, ojja kubeera nga channel ogifuna butereevu. So ojja kubeera nga amawulire togasubwa buli ge nnaaba nkuleetedde. So ensonga za Katikkiro ne Kabaka zikyakutta wansi ne waggulu. Nga bwe nkutegeeza wali mu ntandikwa, abantu b'e Bulaaya bo basazeewo ekintu bakiteeke ku level endala, era nga baakedde kweyiwa ku street, abantu nga bayitirivu, nga bakutte ebipande ebinene, kuliko ebigambo ebinene byesojja kubeera nga ate njogera, era nga byonna ngenda kubeera nga mbikutera mu video awo. Always nze nagamba comment section ebeera open, olina eddemu okubeera nga oteekawo gwe kyowulira kyolowooza. Buli muntu alina kyalina ku mutima gwe, buli muntu alina kyalowooza ku nsonga eno. So olina eddemu okubeera nga oteekawo ensonga yo awo ku comment section. So ebeera open. Kinajjukirwa Charles Peter Mayiga Katikkiro yavuddeyo naye n'abaako sayidi ye gy'awa, n'ayogera ebizibu by'ayitamu, naddala nga akola omulimu gwe ogw'obwakatikkiro, era nga vidiyo eno oba tewagirabye, ye vidiyo gye nasookeddeko ddala okuteekayo olunaku olwaleero, era nga osobola okuddayo n'obeera nga nayo ojekkaanya n'owulira biki Katikkiro bye yasobodde okubeera nga ate ayogerera still ku nsonga za Kabaka. So ndowooza kantandikira awo kakutera obutambi buno, olabe biki ebyagenze mu maaso sayidi eyo, ate mbeere nga ate nkomawo n'amawulire amalala mayitirivu nnyo. Fahad Pro UG komuli kambatere obutambi buno, nkomawo temuvaawo. Ebitwetolodde ebyokuwamba Ssaabasajja Kabaka ekyo sikikolwa, kubanga bana omusajja Museveni ne baganda be bantu bakopi nnyo, bali backward nnyo, kubanga Museveni ne Kagame yinza mutya okuwamba Ssaabasajja Kabaka. Eyabodamya Kabaka wammwe Kigeri n'abeera mu Buganda nga yeetaaya, ne babawa n'ettaka awo ekibuyaawo okubeerawo n'ebifaanana bwe omukago Museveni ne Kagame mukusse mugumenyeewo, temukyalina laavu ku Buganda, naffe tukyalina laavu kuyo naffe tukyabeetaaga mudde ewammwe. Naye bwe munaddayo mu mirembe kyekisingako obulungi nemutayibwa musaayi, naye bwe munaaba mwagala kuyiwa musaayi nga bwe mwabikolebwa mu Rwanda eyo nemwetematema, ekyo kibi nnyo nnyo, twagala kiddemu, musituke mugende. Museveni tokyalina future gwe n'omwana we n'abantu bo, temukyalina future mu Uganda, muyina kuva mu Uganda mutambule bwangu nga bwe musobola. Bannayuganda musitukiremu, temuyina obudde butono nnyo okutaasa Uganda, muyina obudde butono nnyo. Abapiipa power mukitegeere bonna, ttiimu ya people power mukitegeere, obudde muyina butono nnyo okutaasa Uganda. Bannange muwulira, obudde temuyina. Museveni omuwadde obudde n'akola byayagala. Bakyakuba abantu ku mataka mu byalo, tubalaba wano basimbula abantu, bassa abantu, bakyakola effujjo lyabwe nga baalikolanga obwedda. So osituka kati wambalagana na Museveni n'abantu be batusegulire bagende, bwe baba baganye mubakube bukubi mubatte batuviire. Yes, Museveni mumulabire mu kifaananyi kya Buyeekera, yakyali pulezidenti wa Uganda, oyo muyeekera wedde, muyeekera ng'atudde mu State House ng'alamula Uganda. Ekyo kifu, eyo paalamenti yo mugyesonyiwe, terina muliro, ekola mirimu gya Museveni. Paalamenti erikola nga gavumenti empya ezze, gavumenti empya ejja kujja. Senga musitukirawo ku ssaawa eno mubeere bulungi. Tweyanze taata waffe. Bannaye tuli wano akawungeezi ka leero
okwolesa obutali bumativu bwaffe eri ebigenda mu maaso mu Uganda n'okusingira ddala mu Bwakabaka bwa Buganda. Abantu abamu balowooza propaganda kubanga tuwuliriza ba bloggers nga boogera ebintu bino. Naye emirundi emeka ba bloggers gye bavuddeyo ne boogera ebintu bino ne bibeerawo. Lumbuye yavaayo wano n'atugamba Ssaabasajja Kabaka tali mu ggwanga yagenda kumujjanjaba. Mayiga n'asirika olw'okuba yali ayagala okuŋŋaanya ssente atunde emijoozi, n'atunda emijoozi gye bwe gyaggwayo n'avaayo n'atutegeeza nga Ssaabasajja bwe yagenze Bwakasujja. Kati Ssaabasajja n'agenda gy'agenda n'akomawo n'awambibwa Mayiga asirisa. Lwaki tavaayo Mayiga n'atuwa update on what's going on ne Kabaka bw'aba yasobola otuga nti agenda kumujjanjaba. Kyokka emikolo gigenda mu maaso, Ssaabasajja taliiwo, Mayiga aggulawo misinde gya Kabaka, Mayiga akuza birthday ya Kabaka, muntu gigwe mukulisa birthday nga taliiwo. Atuwulire oba ye yennyini nga ye yafuuka Kabaka. Kubanga kyekitegeeza buli wamu yabeerawo, Ssaabasajja Kabaka bw'atalabika Mayiga yaliwo. Naye mwe Abaganda mw'abaacani abaloga. Obutavaayo kubaako na bibuuzo bye mubuuza nti bino byonna bibaddewo naye Ssaabasajja Kabaka aliwa. Kati ffe abatali ku ground ne tubeera nga tulina obulumi bwa Ssaabasajja, naye mwe abali eyo nga musirise bwe muvaayo omuntu bwe bamubba ettaka, Museveni tuyambe, Museveni tutaase, mukimanyi bulungi nnyo nti Ssaabasajja Kabaka ye Ssaabataka. Era Ssaabasajja Kabaka waatali temulina ttaka. Ssaabasajja Kabaka waatali mugenda kubeera momboze mu Buganda, mugenda kulwako ne webabaziika. Bano abantu bajja kubba, kutta na kuzikiriza byonna babikoze. Babbye, bassa abantu, abaana ba Buganda bali makomera bavundirayo. Mayiga tavuddeyo kubaako kyakyogerako nti oba abaana ba Buganda lwaki battibwa. Abaana ba Buganda Ssaabasajja Kabaka bwe yavaayo yagamba temubongoota, batuddiza Obwakabaka naye tetulina buyinza. N'akibagamba mwagala ayogera okusinga awayogera ki? Bannange muveeyo mwogere mulekaane kusizikulula Museveni solution. Kubanga Museveni bw'abanga akyali president tewali kye tugenda kukola. Kubanga Museveni abeera eri mu State House n'alagira Mayiga this has to be done. Kati tukole bwe tuti. Naye Museveni tukulayirira without Ssaabasajja Kabaka no Buganda and no Uganda. Amen. Owatali Kabaka tewagenda kubeerawo Uganda, tewagenda kubeerawo Buganda. State House mujja kugifunda. Abaganda ne mubatuula ku mitwe olw'okuba Abaganda bantu bakkakkamu, olw'okuba Abaganda bantu bateefu, ne mulowooza nti tuli basiru. Naye olunaku lugenda kubakeera Museveni. Singa Ssaabasajja Kabaka akeera enkya n'akisa omukono, mwe n'abaana bammwe n'abazzukulu bammwe mujja kunoonya ekkubo eribatwala nga temuliraba. Kubanga mujooza abantu ne muyitawo, tosobola kuluma n'okumegga n'omegga. Abantu mubasibye, mubabbye, mubakoze ebikolomero byonna. Ssaabasajja Kabaka ye yalwana olutalo luno kubanga without him temwali badde mu ntebe ze mulimu. Olutalo lwabalema, abaana b'abantu nga bafudde, emitwalo n'emitwalo gy'Abaganda baafa okuleeta mu buyinza. N'otuuka mu buyinza n'otandika otulwangira ffe ng'Abaganda. We shall crash as we did before. Ate nakati ng'okyatta Mayiga n'ovaayo n'ogamba nti eno gavumenti yekyasinze mu gavumenti zonna ezibaddewo. Really? Kabaka n'amuyita eyeeyita kitaffe. Okolera ani atasobola kuvaayo kwogera ku bintu bino ebigenda mu maaso? Ebintu ebiruma Abaganda abantu bababbyeko ettaka, abantu mubasengudde ku bibanja byabwe, abababba ettaka bava mu State House, abababba ettaka beebo ba agents ba Museveni. Naye naawe Mayiga n'ogamba mbuno gwe Mayiga tukulabanga Kabaka w'ebweru kubanga you represent our Kabaka. Kabaka watali tukusubira okuvaayo n'okubakerereza nga wabaawo ekitagenda bulungi. Naye wasirika naawe ne weegatta ku bantu bali okukola ku bannayuganda naddala abaana ba Buganda ebikolobero. Tetugenda kusirika, tugenda kubaleekaanira, bwe tunaaba tubavumye mutusonyiwe kubanga tuli banyiivu. Abantu Abaganda bantu bakkakkamu, tebakozesa lulimi lwa kutyoboola na kuweebuula abantu, naye ebintu bye mutukoze bituleetera okunyiiga, ne bituleetera okwogera ne bye tutandyogedde bannange. Ffe tuli wano naye buli muntu alina gy'ava. Ab'amasiga, ab'obusolya, ebiggwa abantu gye basibuka byonna ettaka balibbye babisenzeewo babimazeewo. Ate omuntu bw'akuggyako obuwanga bw'abakusse. Bw'obeerawo nga tolina buwangwa bakubuuze wammwe luddawa nga tolina nawo, oba ofuuse mombozi oba tolina ky'oli.
naye tubalayirira Abanyarwanda lujja kuca mujja kuddayo wammwe oba mwagala oba temwagala. Mujja kuddayo. Kubanga Mukama Katonda gwe tusinza mulamu. Olunaku lujja kuca mujja kuddayo. Amina. Yango oyogere. Kati ndi wano kukoowoola amawanga gonna mu Uganda. Titeri ggwanga litali mu Buganda. Nti ate era Obuganda we buli we wali security yammwe. Naye wamulekera abantu ab'ebweru abajja okukola okwenoonyeza ebyabwe babatwaleko ensi yammwe. Tugenda kusigala nga tetulina nsi nga bannaffe baatugamba nti they were stateless. Now they are fighting for our state. Tufuuke stateless. Bannaye nkoowoola amawanga gonna 53 mu Uganda. Muveeyo tulwanirire obwakabaka bwa Buganda. Kati wano wenkoowoolera bajjeno mwenna. Era nga nsooka okubeebaza bajjeno mwenna. Neebaza Jeno Lumbuye. Neebaza Jeno Asiimwe. Jeno Yeekolera. Jeno Kisekka Umaru. Jeno Mubira Nsanafu. Jeno Gaddafi. Jeno Ghetto Speaker. Bajjeno mwenna. Jeno PTA. Bannaye bajjeno munansonyiwa. Naye nga mwenna mbakoowoola. Jeno Masaaba. Tumanyi nti nno oli mu busibe. Naye tukakasa nti ojja kuteebwa. Tukukoowoola yonna gy'oli. Oveeyo mukomera. Jeno Sanya. Jeno Machete. Mwenna tubasuubiza nti Uganda ejja kununulwa. Wabula mpita ggwe atannaba kutwegattako. Gwalowooza nti nno Mwami Sebulime yekka yalwana. Gwalowooza nti Asiimwe yalwana. Munnaye gwe obulako. Olw'ensonga nti nno bano Abatuusi bajja kutwezingako senga tetubeetuggululako. Naye kino kyenkusuubiza ti Abatuusi bano batono nnyo. Ate Abatuusi bano batutya lwakuba bakozesa mmundu. Naye njagala ogende nga buli wooli owandiika ekigambo kabano. Ate nno Bannayuganda mbakuutira. Abo bonna ababaleetera ente zaabwe ku mataka. Muziwe obutwa. Nammwe ebyabwe mubiwe obutwa. Abantu abo babaviire. Nange wemanga nina Jeno gwendeseeyo. Nsooka kwetonda. Nsaba nammwe bajjeno mwenna nga muli eyo. Nsaba mutwegatteko. Kuba bannayo bwa Jeno bubasaana. Jeno Olivia Lutaaya. Munnange tukukoowoola wadde oli mukomera naye ekigambo kyo kikyakola ki? Kikyakola. Jeno Rita Nawukenya tukusuubiza nti eddoboozi lyo likyakola. Yasini Kawuma tukusuubiza tetuli kulyamu lukwe. Sente za Frank tukusuubiza tetuli kulyamu lukwe. Bannange bajjeno mwenna ab'e North, ab'e South, aba East, aba Central, mwenna tubakoowoola ne West. Mbakoowoola mujje tulwanirire Obuganda, tununule Obuganda, tulwanirire Uganda, tununule ensi yaffe. Obuganda tebuladde kuba empologoma ebulamu. Empologoma yaffe tuginoonya. Mayiga agaanye okutubuulira. Mayiga aguze buli Munnayuganda. Buli omu. Naye mayiga kino tukikusuubiza. Obwakabaka tebugulwa. Ate togenda keera ku makya obeere kabaka. Mayiga komyawo ebintu bya Buganda. Komyawo Ddamula. Komyawo ebintu byobye we biba tebikumala. Mayiga genda weziike. Ffe tukugobye teri kutuliidinga. Mayiga si gwe otukulembera kuba kati otutulugunyizza ekimala.
Mayiga bwe tujja ku mulyango gwo twerinde. Mpola Abaganda mwenna mujje ku lubiri tusulaawo paka Kabaka waffe wanaalabikako eri Obuganda. Mugende tusule ku lubiri, tusibe ku lubiri, twesibe Kabaka waffe paka lwe banaamukomyawo. Mukulu Kagame tetukulumbangako Rwanda. Mukulu Kagame wali toyina kyolina. Lwaki otwesibako? Muhoozi bakuba Kabaka waffe kuba kyokwatako tokitegeera. Gwe nkumanyi bino babikuleetamu buleesi. Kati osazeewo kutuga buli omu. Bakigunda obatuze. Abasajja abalwanyirizi b'eddembe lya Buganda, abasajja abalwanirira Uganda. Kati tukizudde nti oleetamu abantu abannalwanda. Muhoozi tukimanyi tobeerangako Rwanda wadde emyezi 3. Naye Uganda wandibadde ogyagala. Lwaki mutuvububa? Lwaki mututa okutumalawo?